kati mu motion eyo ona akolo gwe basindise to provoke Zaake. Kati to prove this kakuzanyira akatambe. So oyaga nti Zaake yakoze fujjo, tannakola ko fujjo, yagambye omusajja nvira katebe kange wano wena today. Omusajja n'alemerawo, Zaake n'abanga amukwata kamusindika, guy yasituse na mu nachi na ngumi. Njagala mulaba akatambe kano. Thank you, Right Honorable Speaker. Madam Speaker. Right Honorable. Thank you, Right Honorable Speaker. Madam Speaker. Right Honorable. Ekifaananyi ekyo kiraba. Ono ye Zaake, omulaba Zaake oyo nga atudde waawo. Ndagawo ekifaananyi kyoyo MOP akol. Ndaga ekifaananyi kya akolo. Ndaga ekifaananyi kya akolo kweyo sitting arrangement. Ndaga ekikansembeze yuyo Zaake ngali mukatisha kakamuifuyo Zaake ngali ba sergeant at arm. Olaba ko ya akolo ku sitting arrangement eyo. Olaba ka akolo. Njira munzire wano mission message akolo kwali ku ntebe kuno yabadde atuddeko kubanga sobola kuzoominga ku video eno. Akolo kwali kyenjagala musoke nkanziddemu nkibatero ono ye Zaake, oyo ye Zaake. Njagako ku bantu bonna batudde bakulika akolo. Kati akolo taliko. Kati akolo bataliiko kambazanyire video njite mugyetegereze bulungi nnyo. Thank you, Right Honorable Speaker. Madam Speaker. Zaake atudde bulungi. Seconded by Honorable Frank. Era akolo bulaba taliwaawo. By Honorable Bahati. Nave najja neyenyiga omulaba wuuyo yajja kati. Wuuyo yajja najja. Najja n'atuula ogiraba. Honorable Zaake. Najja n'atuula mu kifo ky'omusajja. Honorable Zaake. Honorable Zaake. N'amugamba nvira wano si wootudde, si wobadde otudde. Nga n'omuzindalo baguggyeko. N'amugamba sebo nvira nwe mbadde ntudde. Honorable members. Ndozo kitegedde. Ffe tubeera ku social media kuno buli kimu tukiraba n'amaaso nabagamba obeera n'amaaso abiri ng'otunula obeera nga owendali otunula lenzi nnya kati zino ezisembayo zentunulira zino. Mwenna teri TV ekibala tete munda molo akyogeddeko wabula bonna bakritiiki ba government ba YouTuber propagandist bagambye Zaake akendeze obusungu yayisanga atali member parliament. No, speaker bajjeko omuzina gwa Zaake ng'omusajja azze mu kifo kye n'amugamba wayinviira wano nze ntuddewo. Omusajja yaganye n'amugamba vaawo guy yasituse. Kansoke nkubulya member parliament abeera mukulembeze era abeera exemplary. Omuntu wakugamba nti nviira mu kifo kyange nga buli mukulembeze oyina muviira era wakusindika olwokuba nti gwe wazze mu kifo kye oyina kuvaawo. Yajjewa tempa hatred yakubidde omusajja ebikonde ebyo. Kati ekizibu kyabadde bwe kikimu kyategedde. One main target babadde abantu bano wammanga. Zaake video gye mulabe nga agamba nti omusajja ayina emmundu. Ekituufu omusajja mwaddemu ayina emmundu wa SFC. Kankuddizeyo katono nnyo owulire. Mu parliament eyo abantu abali supposed okukuuma ababaka ba babayita ba sergeants at arm, abasajja abayimirira mu ngoye enjeru be bakwata security eyo ku parliament floor bateesiza tekukkirizibwako omusirikale wadde wa poliisi wadde naani. Amwai clear abasajja bali mu ngoye za bulijjo era speaker wakuga nti fuluma bano be bakuga nti why speaker ge fuluma temukkirizibwamu wa amagye wadde wa poliisi. Kati speaker Zaake bwagamba nti omusajja ayina emmundu temwategerwa ki Zaake akyogera kyabadde bwe kiti.
Museveni yawadde order nga ayagala abantu bano wammanga nga nabe kiba kisaana bakubira ssasi mu parliament bali okubiremu ajja kuwoza kubanga yayisiza statement egamba we should use this opportunity when Americans are still in jubilation or celebrations of the elections. All the news agencies across the world are focusing on American elections, not on Uganda. We must use this opportunity. Nkulalira mpuga yabadde amanyi ekigambo kino. Ssemujjunganda adde akimanyi, Lumuya adde akimanyi, Anita Amonge akimanyi, buli omu ng'akimanyi balinze chance yabadde baagala. First target yabadde Joel Ssenyonyi bamukube essasi lye. Owokubiri either Lutamaguzi Ssemakula. Owokusatu yabadde Shabinu Malende. Zaake yabadde mwakuna. Kati Zaake ye yagudde mulayiniani ya Joel Ssenyonyi. Kati Zaake agenda okujja nti omusajja alina emmundu nga Zaake amaze okulaba. Zaake bw'ayogera nti omusajja alina emmundu bagifulu basone bagiga emmundu bagifulumiza mu kavuyo. 1 Speaker n'akugamba that is my personal bodyguard. Oh, that is my security officer. Timu ekuuma speaker esigala mu lukuubo oba mu parking yard gyesigala. Njagala ogende mu parliament za Bungereza eza Amerika eza Canada nga speaker alina omukuumi amuyimiriddeko awo. Bodyguard we. Njagala opandikira no mwenna abali e Bulaaya. Ombuulire nti waliwo parliament nga waliwo omujasi w'omusirikale private guard akuuma speaker taliyo ne mu Uganda. Kati oli yazze eyabadde ayina emmundu ye yabadde commission egenda okuba Ssenyonyi Lutamaguzi bonna. Yensonga lwaki nti abasajja bayitidde ku presidential wing okuyingira eyo parliament. Akabaddizeeyo no mukalabe. Abagala okumanya kubye Zaake ekikonde yaleese akabasa yono. Yoyo. Bano bonna ba operative, omulabanga ne bano ba operative. Bano ba operative ba Museveni. These are not a mere member of parliament. These are operatives. Ono operative, una de Bokel, Anthony, bano ba operative. Tugenze maaso. Kati, ekifaananyi kino njagala okitegeere bulungi nnyo. Njagala mumbuulireyo olwaleero. Ani alabyeko mpuuga mu parliament? Ani alabyeko bwanika mu parliament? Naddala Mafaawe abaddemu nga bayisa, Abudu Katuntu abaddemu, Asumani Basala abaddemu, ne Ssemujjunganda abaddemu. Kati bano bonna Olukwe badde balumanyi. Kati woyagala okutegeera kye bagambye comedy 1. Biru yonna tesobola kuyita nga temuli opposition. Biru yonna tesobola kuyita nga temuli opposition. Kati Honorable Joel Ssenyonyi olw'okuba nti ye musajja wa mirembe badde bamusuubidde nti ajjagwa mu katego kaabwe kwe kujjako amasannyalaze bakole ekyetaagisa kano n'amuyamba ye tebayingiddemu Zaake n'azigwamu. Kati Joel Ssenyonyi n'abagamba member parliament aba national platform abamukkiririzaamu tufulume parliament tukole kitugende. Eryo etteeka libadde terigenda kuyita. Kati Anita Amonge badde basetinze dda abantu baabwe bonna abagenda okuyimira ku side y'opposition etteeka liyite. Era Joel Ssenyonyi bwafulumiza abakayi bonna okuteesa kugendeza mu maaso abasekondinze abadde ku opposition be bali bamenyedde. Naddala Mafaabi, Abudu Katuntu, Asumani Basala, Ssemujjunganda n'abasajja ba DP n'abagamba if you think that opposition is one party, no. Opposition, it means a multi-party figures. I would like to thank Honorable Mafaabi, Honorable Katuntu, Asumani Basala, Ssemujjunganda for the support of passing this bill. So, those who think that they are the only political party opposition leader, that is wasted of time. I'm very happy for that. Naggala kubanga badde bakisetinze bano basigalewo bayise etteeka lyabwe
Kyovulaga ekibote bafaayo n'oputeriwo bateriwo bafunya opposition abagenda to officiate nti etteeka lyabwe lyayisewo opposition weeri ndoza mukitegedde bulungi kino kye nabagambye jjo era kino bakikoze bulungi nnyo katuza mutegedde bulungi nnyo abantu bano naye nga mission yabaddewo yabadde nti Jole Ssenyonyi yadde alina okufiira mu Parliament eyo Lutamaguzi yadde alina obutavaayo Zaake kennyini n'abalala ne Shemi Mali n'abali batutte kati Zaake n'agenda agwa mu layini y'abali n'abakyusa timing system yaabwe n'efa naye njagala ojjukire bulungi nnyo nti tebinnagwa lwaki tebinnagwa bano balowooza bawangudde ekituufu bo bawangudde okusitana ku kye bakoze public ye egenda kulowooza ki era kye bagenda okuzzaako bulijjo kye tubagamba najja no ku social media ntulina buli abantu abo ne munvuma ne mukola buli kye mwabaga munvumiramu ne mujja kola ebintu bino mubirabye bivuddeyo kati gwe yanvuma osobola okunneetondera no ate saagala onneetondere wabula njagala kuzukusa nti wulizanga information togiwakanya kubanga temumanyi Museveni bwa operatinga bintu bye temumanyi Museveni bwa operatinga oli aba banoonya economic activities ezizzayo eggwanga lyabwe lyabanyo bagifunye kati mwanyi bazitutte muziwaddeyo naye bannayuganda basigazizaako ki ndoza mukitegedde olwalo kati ng'oyagala okutegeera abasajja bano wano badde batwala Honorable Shemi Malende n'abakyala abalala munzikiza kyenjagadde osooka otunule ku nsonga gy'abaga buli member parliament opposition yeekebere sooka olabe ekifaananyi kino kiyinza okuba nga kiri mu nzikiza olw'okuba tekubaddeko mataala nga sina kizannya njagala osooka otunule ku sayidi ya NRM ebadde yaani eno esayidi ya NRM ebadde yaani eri esaidi ya NRM ebadde yaani eno yonna bona badde bafulumye kubanga bategedde commission tekanyibanyige embwa zino iyo saidi ya NRM ani abaddeyo kati mu bupalalizi ba SFC abazze mwajjiddemu n'abakazi abadde mu busuuti bwe mulabye kati n'okuba nti abakazi tebasobola kwalulinga abakazi bannaabwe era evudde ekisajja ekigwagwe kitamanyi nti ensonga z'omukazi owomukwata omukwatisa mukazi munne ne kijja ne kimukwata kati beebo kati in that process omusajja asobola okukuba empiso oba asobola okusiiga obutwa in that scuffle omanyi muwakana information abamu bajidde mu masiki nga sinagizanya abamu bajidde mu masiki baabo oyo agira mu masiki yaani abamu bajidde mu masiki abamu bajidde mu masiki omusajja asobola okusaasa NRM yonna saidi yabadde baweddemu nga bafulumi balinayo bagudde kava nga balaba eno comedy omusajja ajja kujja n'obutwa obasaasaanya bakuba episo mu kavuyaawo olowooza nti baakusunyirwala ng'ogenze kubanga ye tageti yaabwe kaka baddiremu wano
tugende ku nsonga endala. Nazino kanzibazanyire. Era bwotuna video eno saidi ya NRM yonna nkalu ya NRM tebaliimu nayo yetegereze nga sinagiza. Sorry. Saidi ya NRM video eno NRM yonna saidi ko batula yonna nkalu tekuli muntu no bade balazeewa. Ne baluleka mmwe. Baabo. Genda mpola. Kati kyenabagambye yo nti basuzizza mu basirikale era bakola check up ne police nyiri bagikebera kino kyenabagambye ku video ya jo kirabe Pechena bagambe kijja okusulawo. Kati omukulu Ijole Ssenyonyi agambye mukyala Nita Amongi okusinzira ku statement ziwakola wetonde. Njagala buli kikibadde ekyo na mukirabe. Amugambye bw'ati. Honorable Speaker, we did see you make remarks that seemed to prejudice a particular tribe. What we saw you say was, let's make sure these Baganda don't get the numbers. As we have said, this is not a matter of Buganda. Coffee is grown in different parts of the country. So I was very disappointed to see my leader, my speaker, make those remarks as if this is a battle against Buganda. And maybe government needs to clarify in bringing this bill, are you targeting Buganda and Baganda? I don't know. So, Honorable Speaker, I brought your attention to our laws, the Constitution, our rules of procedure regarding conflict of interest, which would see you decently recuse and excuse yourself from presiding over this matter, but also the tribal sentiments, Right Honorable Speaker, that we did hear you make, that have got to be addressed by yourself, perhaps beginning with an apology, and then we see how we take things from there. Thank you, Right Honorable Speaker. And I thank the Honorable colleagues for following the issues that I've raised very attentively. Thank you. Honorable members, I am happy that the law has raised an issue that I'm ready to respond to, and I will respond to it when I come to the issue of the coffee bill. All right. Agambye nti ajja kuddamu omukulu Ijole Ssenyonyi nga batuuse ku tteeka ly'emmwanyi. Etteeka ly'emmwanyi bwe lituuse agambye bw'ati. Wulira bw'agambye. I wish to state. Wulira. I was quoted out of context. In any event, this house is a house of record. And being the custodian of the rules of procedure, and being the house of record, and if anybody thinks that I mentioned what the leader of opposition mentioned, I want to urge that member to bring a documentary evidence and lay on table. And once it is laid on table, and it is true that I said what he said,
then I will be able to apologize to this country and to the persons who are affected. But before that is done, because it is not true, I will not do it. Kati omukyalo ono bw'owuliranga ayogera alinga alina ekintu ku mutima eri Abaganda, engeri gya respondingamu ebigambo bye, engeri gya soundinga alinga alina ekintu ekinene ku Baganda. Bw'otunuulira oli akoola eŋŋumi zaakubyeho nalebo Zaake, bantu mmwe Baganda mmwe Banyolo mmwe Batoolo mmwe mwegendereze, waliwo ekintu ekitambula nga temukimanyi. Abantu bano batulinako obukyayi. Omukyalo nagambye tagenda kwetonda ku ebyo bimuwulira nti byayogerwa nga teyabyogera. N'agamba omuntu yenna alina obujulizi okulaga nti yayogera ebigambo nti yagamba Abaganda nti tebaweza namba, aleeta akatambi akazannye, then ajja kwetonda. Bwe kabanga tekaliiwo, then tasobola kwetonda kubanga tekaliiwo mu archive kulaga bigambo byayogera nti weebiri bw'atyo bw'ayogedde. Kati Madamu Narongo Surrogate ogambye nti tewali evidence olw'okuba nti ku YouTube mu archive yonna eya Parliament mwajja ebigambo ebyo. Tekitegeeza nti Radio Uganda yajja ebigambo ebyo, YouTube channel zammwe zonna zajja ebigambo, ne media zonna zajja ebigambo ebyo. Ffe tukyalina evidence. So, Madam Speaker, you stated that better make sure that those Bagandas don't get numbers. So we still have the evidence as you asked for that evidence. So for us, we know the truth is that you are used by Museveni, your boss, and you are not qualified to be in that office first and foremost because you don't qualify it. You are an uncorrupt official who is there to complete Museveni's missions of taking each and everything belongs to Ugandans, but one time you will pay. With the Baganda, we don't have any problem against our comrades or our fellow Ugandans. The problem we have with Museveni and those people whom he used to mistreat Ugandans and to steal each and everything which belongs to Ugandans. So, tulina information buli kimu tukirina, tetwagadde kumalirako budde, njagadde kutegeeza nti record weeziri era tukitegedde bulungi nnyo ekigendwa kyo kuba nitwade mugendo kikola twali tutegedde mugenda kikola. Kati awusaagala tuweewo nnyo bw'ati Zaake bw'atwaliddwa kati ekigenda okumala egobe mu kibya era ndi mweraliikirivu nnyo okusinziira ku message zengendo basomera wano kanzisome wano ziri message bbiri. Ziri message bbiri zengendo basomera wano. Message esoma bwete: ngambira bonna abakwasaganya ku kubeerawo kwa Honorable Zaake bategeeze nti with immediate effect bafune family member oba omuntu yenna agenda omubeerako baleme mulekera bannabyabufuzi abamuliraanye oba gyali mu ddwaliro kubanga bagenda mukola mission gye bali bagenda okukola Kyagulanyi bwe yali ali ensambya kubanga baagala aleme kuva nsambya. So aliranye Honorable Zaake amugambe ng'obudde bukyali obujjanjabi bafune mu maka ge aveeyo eyo, otherwise walirayo bw'ati ayinza okifuuwa ng'akizza munda. Message endala esoma bwete: Mpuga Abedi Bwanika ETC met with Yosele, Salim Sare, SFC boss and CMY boss
to sell off the coffee bill and wine. They are planning to speak off the violence in the parliament to allow SFC to start shooting Joel Ssenyonyi and the other. Bafunye obuwumbi busatu obw'essiringi za Uganda. Kyenabagambye muwakanira abantu bano ebintu ebivaayo ne musirika. Ekyennaku ekinnoma kiri bwe kiti. Ye muntu gw'ogamba nti ndi munnayuganda munno amanya alina ga Kiganda muzze okutuula mu setteeserezo nga jjo muwadde mu press conference mwenna kagibaddiremu. Nga muwaddemu ne press conference. Ndino Museveni nti ali mu kutiisatiisa ababaka yatandise n'ababe. I will crush you bwe tubiwulira. Ssebo nedde tujja kutukangakanga. Fenga abakulembeze tugira bamanyirivu ku nsonga eno. Right. Kati jenjagala obalagaano mugire bulungi yeno wano. Bemba saaji jemu. Nendo za mwagirabye jjo. Mwagirabye jjo ne basibaddiramu. Kati kyenjagala mutegeere kyembagadde mbajagala obategeeza no mutegeere obulungi. Wane wali okulya n'okukomba essowaani wano. Ye munnayuganda munno mulina amanya geegamu muli baganda muli ku ludda oluvuganya. Nga mwade mu press conference nga ayogera atiisa ntira Museveni agenda mugwako. Bwe mutuuka mu Parliament nenge ekiro basuze mu meeting abakuteeseza ogenda kufa nga bakimanyi. Era nga bazze mu Parliament abagenda okufa babamanyi bulungi nnyo. Ng'oyagala okutegeera ekintu kino kyenjogerako essaawa zino ekisinga okunnuma abantu betulana benkwezinge. Ka video ka Zaake kali njagadde baprovinga nti bamprovokinze oli okutwala ekifo kye. Kati ka video omusajja nga amaze okukuba Zaake mwumi. Mu kifo ky'okulumba Honorable Akolo akubye Zaake bonna. Ate abasigadde bonna baagulidde Zaake ne bamulinnyalira mu kasuka eno. Bamwakyetegereza bennyini. Era bennyini ne beerwana. Ekyo temwakitegedde. Omanyi nze nkuwa information enkuulako n'obujulizi. Bwe tuba tuli mu lutalo olugudde obubwi ebiseera ebisinga bwe tuba twawula abalwanyi tukwata sayidi zombi oba tulumba asoose okuggula olutalo. Wabula Akolo bamusindise ladde eri nde balyoka bagwira Zaake ne bennyini abali ku ludda lwe. Wano wenjagala mutegere bye mbagamba. Engumi n'eyoka ne bajja ne bamusikola omutwala eri. Kati labekiddako. Ndoza mukitegedde. Enkwe ziri mu bantu. Obula aganze sitrustinga munnabyabufuzi. Sisobola kutrustinga munnabyabufuzi. Ate era kati munnabyabufuzi ogenda kubeera ku lulwo. Kitegedde. Tewali yakutte ku Honorable Okulu. Osimanyi Okulu oba Okulu. Bonna bagwiridde Zaake. Oli n'asigalira kubanga badde bakiteesiteese bulungi nnyo. Kati ekya Parliament bwe kityo bwe kitambudde njagala kuvaawo nkola information endala eyo mbitegedde bulungi nnyo. Naye gye ginaakomekereza mujja kiwulira.
ekifaananyi kino kye kyamaze gwe mu kibya ku kifaananyi kye nabagambye eno si photo edit ola muwanga kivumbi bakubye Zaake akaaba muwanga kivumbi ali ku Simayiro giraba Simayiro giraba abadde asanyuka ki ono Zaake bamukubye ono ye musanyufu bitya omulaba ojja tegera ensi bwetambula era mujja kumanya buli kimu kitambula mu nsi awo tetugenda kulwawo kati katudde ku information Parliament yamwe nagibalekedde katugende ku information endala yeruwa jo nabagambye nti Abannayuganda bonna badde bakola ku kisaawe oba ku bisaawe Ohoima bonna bagoberera ne baleeta Abanyarwanda ne mu kiyita kya Muniino obujulizi buno sirola Abanyarwanda batwala buli kimu kutegeera mpola byetubagamba muloza byakusaaga mujja bitegeera mpola fete tugenda kulwana namwe mujja kutegeera mpola awo tuvuddewo njolo kobaza bakomredi bonna abali mu lutalo olw'oku exposinga ba state agents abakolera ku social media platforms ne YouTube zonna gye babeera nga bakola ebigambo ebyo katambi kano nakeera lyo kazanya lunaku lwajjo akakonfaminga bye twogera njala kazanya keddakiika emu gwe kennyini ojja kuvonga tetuli by the way kansuke mbanywire mutegere ekintu kino olutalo lwaffe teruli economical ne ba YouTubers no olutalo lwaffe lwa national issues nti bana abasajja Museveni abakozesa nga propaganda machinery okwonoona erinnya lya Kyagulanyi n'omucriticizinga ne bagattako okutambuza obuseegu n'emboozi ezitagatta ku nsonga za ggwanga ebadde mu Parliament mubirayo byonna naye bonna ba YouTuber bagenze criticizinga kintu kyoli akolo nga akuba Zaake ngumi kubanga amanyi nti Zaake subject mu national platform kyokka kyabaddeko ekyo teboogedde ku issues zonna emmwanyi bazitutte batya kyekibaddewo no era batuukiridde babadde ku kya Zaake nga gwe bali mu criticizinga bonna kati ffe ekizibu kyaffe tekiri economical oba engeri gye bakola mu sente no ekizibu kyaffe bwe basobola kukola programu zaabwe nga tebalumba Kyagulanyi ssentamu n'akyukakyuka tetulina buzibu nabo ekizibu kyakulumba Kyagulanyi president waffe ekizibu kyakulumba nkyukakyuka bye bizibu yaffe ebisigadde musobola okusiruwala azuro nga mwagala tetulina buzibu naye kasi toyogera ku Kyagulanyi n'omulumba
in the negative way ngate mutambuza obuseegu bwammwe bwe mukola diversion mukola start tetugenda kikkiriza kakuwa ekiko kyokulabirako olwaleero balese stanti y'omusajja wa mu Sierra Leone. Sincerely speaking, omusajja omu Sierra Leone akwatagana ne national matters. Ne ba politician mwogeddeko bakitambuza efuke national mu Uganda batwale mmwanyi muleta nsonga za Sierra Leone. Bwe banga badde documentary nga bali badde bazanya documentary. Bachiri ne ba minister ba parliament bonna bakitaddeko kubanga batambuza diversion eganyo kwata. Mubadde muli awo nabaletera ka diversion ka Simanyo no Gloria Bogi musima mukutte kusasanya butambi wacho. At this time tuli focused ku nsonga za gwanga eyo nefa. Nyenzo okula Simanyo haji ate simba mutadde biki eyo nefa. Kati kibagenda okuleta mujja kikwasa akebiri. Eyo ze stand ze babadde bale musima musajja mu Sierra Leone yibaka kubika makazi makumi bina ku nsonga zikwatagana ku national matters nga muleta ebintu ebyo. Kubanga nabaga ekintu kyabayita diversion kati ndo kasoke mbabulire. Ebintu bina mbagamba olwaleero bijja kuva nga bivuddeyo kati. Abalema bibuukira nga baloza babitandise leero. Buli kimu nkyogera ne kiyita. Ne kijja ne mu kigwako va mu kyogerako. Semwaye SFC ISO State House balina ba handlers ku table zaabwe mu media section nga bulina kuba ino creating yo diversion egendo capturing amawulire okubajja ku mulamwa ogw'ebintu bino mu kireme kitegeera ekyo mu kibaleme kutegeera ndeba creating diversion njala kubuuza era go muna Uganda njagala otegeere bwe mwavuddeyo kubuuza tebaba wadde answer lwaki singa omuntu yafiiridde wa bugingo yafiiridde ku kitebe kya national platform yandibadde afiiridde ku prevas ebweru ekitebe badde bajja kiggalawo. Omukazi yafiiridde wa bugingo abakufiira ne bandibadde ku prevas za national platform emiryango ekitebe badde bagenda kiggalawo. Naye olw'okuba yafiiridde operative waabwe tebakyogeddeko wadde okuvayo okwogera ku nsonga zonna basirise kubanga engeri gyebupaletingamu. Ndi wano okubategeeza bannange mumpulirize bulungi nnyo n'okubajjukiza gwe okufaako nga Museveni yakusse tolina kyokyusa ku ggwanga kubanga omulimu gwabwe gwakutta okusigala we bali. Ompulira bulungi nnyo bo mulimu gwabwe gwakutta kusigala we bali kubanga tegakyali mawulire kutta gwe mulimu gwabwe. Saagala ofire ebintu bya kisiru ng'osoosobola okulwanira eggwanga. Gwa majoli eyo nga weekyanzi tebakuwa musaala tokuba muntu wa bulijjo lumba afande omukubba essasi mu kawombo gwomanyi nti ofuse hiro ng'omuvubuka omubodegaadi yakuba minisita essasi yafa hiro temmala biseera byamukuba kutulugunya ba civilian. Ensibo wogikoye nga tebakyakuwa musalula wetamiddwa faako n'abantu abawera abali mu sekita ya momoli naddala abasala bano balugamba n'ogumu besasi mu mutwe afa aveewo. Tumanye nti ofuse hiro okitegedde naye ebintu bino babazanya ebintu kuba bata abasajja be basinga okutya buli lunaku batuula kubatya bakwata abaana bannupu babatta batya nekyagula bamujjo batya kubanga ye solution yuka gye balina. Era ni wano kutegeeza eyo Parliament kiyumba kya Mbizi dancing hall jonna basomedde amawulire agabadde ku red paper nti buli mwezi mwaka bakozesa kondomu mutwalo gumu loza yale bakozesa kondomu mutwalo gumu. Eyo dancing hall si Parliament mulimu Mbizi njerere mukulu Jobere Ssenyonyi kuno kwa kusaba kwange temwena kye mugenda kukyusa kubanga ne ba MP ba ena ne bali mbusibe ndowooza mwandibadde muva mu Parliament eyo muwa abantu essuubi nga mutudde mu Parliament ne mwogera oluzungu but tekina kye kigenda kukyusa. It is better ne muva mu Parliament eyo tiimu yaabwe y'opposition gye baataddewo yebebeerayo it's on the record. Muleke kutuswaza na kuswaza nkyukakyuka yaffe mujjeyo muleke abali willing bokusigale basigaleyo muveyo mutuyambe mukulu Jolo sentona kyogenda kukyesa dde okukyusa
Wanabisa Civil Aviation Authority, nothing was done. Nolabisa Uganda Revenue Authority, nothing was done. Nolabisa buli kimu tewali kikyuse. Olwanye ku mwanyi tewali kikyuse. Kati bagenda kuleta bbago lya mpuuga era tewali kigenda kukyuka. Ngenda basaba bbago lya mpuuga mulireke oba liyite waliyite mubaleke. Muleme kuwa bantu subifu nti gye muli nga kiguumanza te muveeyo. Mr. President Kyagulanyi Ssentamu ngenda kusaba owandiikire bonna ba member parliament abakukkiririzaamu bagambe oba basawo bagambe okusinziira ku bigenda mu maaso tetwagala kuwa ssuubi italiyo bannayuganda abaatuwa obuyinza nga temwena kye mugenda kukyusa mu parliament muveeyo amateeka nga bagayite nga bagayisizza nga bagayina okuyita. Wano mugenda kufa ekyo mugenda kufa mwenna bamanyi nti muli kumulamu omuntu bagenda batta nga tebagenda battira mu parliament mwenyini. Mr. President kusaba kirowoozeeko luupu gy'ole Ssenyonyi kirowoozeeko abasajja b'otuno bye basinga obutakwagala baagala kutemula ne bw'onoyogera oluzungu n'olufungula n'oluzeno nothing you are going to change that parliament kubanga amateeka teteekeddwa kuyingira mu wadde omusirikale bayingiddemu baleeya biki baleseemu toyireti zammwe biki basize ku ntebe zammwe musikafu ezibadde babasiize biki baba bakoze wokwatira media team n'ogisibiramu n'ogirookinga mu kisenge nobajjako kamera kiki mulimu ekyo kimulimu eyo si parliament ekyo kiyumba kya mbizzi temwena kye mugenda kukyusa boycott ekyo kibagambye ekyo kirowoozo kyanganze musobola okukigula musobola okukirekawo. Kati akatambi kalabasinga obungi temwakawulidde kankabalageko kubana abaana babeera ku YouTubers mbaki mukakase bye tubagamba ngenda kazanyako eddakiika emu. Anti mpulira Kasuku muwagizi wa NRM nganze eyeekweka ayagala okulya mu lulime ne luki ne mu luzise nti tayagala kulaga nsi nti wa NRM emuwa omusaala era Kasuku ali under office ya ICT ekulirwa maama Nabbosa Ssebuggwawo awayinza okuba akola bukozi naye naye nga tekitegeeza nti ekizibu kimwena bannayuganda mwenna mwafuuka baganda maaso g'omuganda gali mu ngalo you don't know how Museveni operates kyekizibu yensonga lwaki abatta temumanyi Museveni mu operating ekivulu kye bakuleetedde Bulaaya pate zemugendako omuntu gw'omanyi nti omumanyi akuwadde ekyokulya akoze atya Museveni bw'ati bw'operatinga mwe temumanyi bye tubagamba tubabuusa kubawonya ne temusobola kutegeera. Temusobola kutegeera ne mujja tegeera mpola mpola ku kifuba tojja bategeeza mujja tegeera ensonga ezo eno so muzitegedde. Kati bwe nabagamba ekigambo kye bayita propaganda jo Museveni engeri gy'abadde akikolamu ebbanga lyonna omugenzi Milton Obote n'Amiri babakolako propaganda wabula yo Obote yakiwulirako era yakyogerako kyenjagala mbazanyira no mukiwulire bulungi nnyo mutegeere nti singa temubadde mmwe ku mekanizmu ya Museveni gyakozesa ya propaganda singa Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze omulonde yaggwa dda ku mpagala ono Obote bino yabyogera ng'akyali mukulembeze wulira bulungi nnyo. Lead of UPC for many years. Baganda have been members of that party for many years. Baganda have held the highest positions in that party. I was also head of your government for 9 years. And look at the type of ministry I used to set up. No discrimination either on tribe or on religion. Some of my most important ministers were either Baganda or Catholic. Let me mention only two. I had a minister of finance, a Muganda. He's sitting here behind me. Is that hatred propaganda on my part?
All of you people of Uganda, you love education next to your whole life. My Minister of Education was a Muganda. So what about the question of religion? My Minister of Defense was a Catholic. My Minister of Internal Affairs was a Catholic. My Minister of Local Government was a Catholic. My Minister of Finance was a Catholic. I can go on enumerating. I have no tribal feelings. I have no religious feelings. I come from a very big family. Some of them are Protestants. Some of them are Catholic. Some are Muslim. And in fact, I've got a cousin of mine whose name Mother Superior Digulu. Now, these propagandists want me to tear off myself from my own people. When you talk about Baganda, I have got a Muganda wife. And my children are half Baganda and half Lamu. How do I begin to hate myself? I am not fun to all those things. Now, Nzamude kigambo propaganda. Mwenzo kwa mwachuli ya kulumbu, yembade mchawuli izi kulumbu yenga achogera, neba comrade yabalanga bachogera, mchitegede. Ye mechanism wa system 7 jaba daji yako isa all along. Bote yagiza ko chogera aminte ye defending ako eba musiga malisi. Kibadde bakola kukyagula nyi sentamu. Kibadde bakola kukyagula nyi sentamu. Minister Samu Mayanja ndi mu company yo eya Mayanja and advocate company. Nina files enaguddeko nenzitinkula. Ng'olina ekizibu ky'oyagala okwambala n'essiruza kinaakulekawo. Minister Sam Mayanja nabaddeko mu lokyembaazizo. Nabaddeko mu lokyembaazizo n'entinkula ku fayiro zo ezimu omuntu omu yakuwadde powers of Antony. Yakuwadde powers of Antony nga mwagala kuddamu kulumba Ssaabasajja Kabaka. Lutu esembayo. Minister Sam Mayanja nabaddeko mu chambers ezo bwagojje ngovudde ku zo bwa minister naddeko mu chambers ng'oyaggwe noono omulangira eyalabisa Ssaabasajja Kabaka e Namibia Ndawula nga yakuwadde powers of Antony omukiikirire mugule omusango ku Ssaabasajja Kabaka mufune sente almost trillion ndozanga trillion nga 3 muli mu Ssaabasajja Kabaka Olukwe nga mukolagana n'abamu ku baana basse Kabaka Muteesa mutandike okulumba Ssaabasajja Kabaka kubanga tekibamalira. Nja kufuna obudde nzire mu nsindike enkwezenge yange enzigire evidence. So mukulu Ndawula eyita omulangira Ndawula powers of Antony ziwadde Mayanja okubeera nga ye atonewo okujja sente ziwa Museveni musanyewo Buganda. Nkugamba genda wekwekweze ku Munyango nga omaite vuvumira terisaagana Munyango. Samu Mayanja n'omulangira Ndawula ewe Namibia eyali Namibia n'olabisa Ssaabasajja Kabaka. Fayiro yammwe nagirabye ng'owadde powers of Antony oziwadde Samu Mayanja nga mulobinze trillions ziri mu 3 plus zemwagala okozesa okusula Ssaabasajja Kabaka. Mbalaba Agnes Nabaloga, Sarah Kagere, David Wasajja nammwe abasatu mulina olukwe lwomuteekateeka naye olukwe lwammwe nammwe ndumanyi wabula kansooke ensimbe wakati mukimanye nti mwenna mbatambulira kootolo natandika sigenda ddukomya. Nsaba okuluma kutuuka Ssaabasajja Kabaka omutegeeza wonna woli weebereremu Ssaabasajja Kabaka n'abantu abakuliraanye. Abasajja abatamanya ngamba tebannazikiza mukono nga tonnavaawo kubanga kibaagala okukola. Nkusaba osindika abantu bobe weesiga batandika okulambula buli kimu kyonna ekyapa ekiri mu ngalo zo nga kikwata ku ggwe ng'omuntu n'obuvunaanyizibwa obwo bwe walinnya mu bigere bya Ssekabaka Muteesa otandika okutunula buvunaanyizibwa obwo okusinziira ku kyendowooza ne kyendaba ekigenda mu maaso. Bandibanga baakusomola dda ebintu ebimu nga tokyabirina. Nkusaba kuluma kutu okutegeeza otunule mu bintu byonga omuntu gwe ebiri personal n'ebyo ebyoyo gwaddira mu bigere kitaawo
bandi bange enkweze ngezino zasomola ebintu balina kye bateekateeka ekyo kijja kuba kyaluvannyuma naye ntegeeza Sara Kagere Agnes Nabaloga David Wasajja Charles Peter Mayiga Wasanya Kalole Salonga Mulengejja wati bakuwana okudduka toyita opangisa oba wagula poloti omwana amuteesa gwe mbonyabonya nga mukola omusajja Omunyarwanda asigazza akasera mpawo kaga ku nsi mujja kyemaanya ate muligaana muli kimwayo mbadda mu lugano lutufu buli kye mukola kyonna mujja kyemaanya ate muligaana muli kimwayo eyo gye mba muliba muwagamidde no Luganda mwizo ko musajja atasaasanyize entungo for the first time mbagambye mujja kukyemaanya ate muligaana muli kimwayo eyo gye muwagamidde emyaka gibawubidde akatambala mutandise okumulisa ng'ebikajjo ebyakawulo wabula entondo obusukumbivu enkwezenge ekko obutaagaliza nefutubizi lye mutadde ku mwana wa Muteesa gwe mwagala okumiza omusu nga gyobeera mmwe mugenda funa obulamu obw'olubeerera nga neefuduze wa kisingiri nazo zitokomose ziweddewo ate mmwe baani kyembuuza buli nze sira ofisi wesirikati buli wambeerawo ekyo kimule mu Parliament olwaleero kyembagambye mu kiggulalo gikyaleero mu biseera eby'okusoomoozebwa dikiteeta ng'agenda asobola okukola ekintu ekisobola obbeewuunyisa kubanga akimanyi mwena temukyamwagala Mukama Katonda kuma Ssaabasajja Kabaka kuma Bannayuganda bonna bagenda okunoonya ensimbi buli muntu yena gwewekengerako oli mu diaspora mwana mulenzi beera careful nnyo cooperatives bangi nnyo balayisi nnyo bakolera busente butono tebafaayo okusanyawo omuntu Baganda baffe bangi mu diaspora bafa enfe etategerekeka olw'abali b'ensimbi abakolera Museveni omukulembeze wonna Robert Kyagulanyi Ssentamu ngenda kusaba bw'oba ozzeemu okukola Europe tour onyamba otuleko mu kibuga Amsterdam oba otuleko mu ggwanga lya Netherlands onyamba osootinga entooliita eziriwo ngenda kusaba n'obuwombeefu mukoddomi waffe Magulu Meeru agenda ku demonstration nga takusabwadde 10 wadde okukuba essimu yonna abamu ku abalowooza nti ba comrades bamuli bubi kubanga bo baali basalawo nti tekyali kwekalakaasa mu Netherlands ye ate akola omulimu gw'alina okukola watte bamuwalala nkusaba lona bw'obibeka ekigere mu Europe tour odissolvinge akakiiko konna kubanga kafukazivu nze ayagala okunnumba ng'oli mukulembeze oli kakiiko omala biseera essimu yange ogimayo osobola okunnumba n'ompemulazi longa azi kyegamba ekitegedde tuli mu revolution to liberate that nation ffe singa twagala kulya sere singa twazirya dda naye tetwagala twalumbera eggwanga lyaffe ate nyongera okubajjukiza mwenna abeera mu WhatsApp group n'abeera ku malwa neyo gye mutudde n'ogamba ati ate omusajja ono osome biki mukulu nze okufa kwange siggoba ofudde n'okubonaabona kwange siggoba bonaabona nze kyenjogera kiyamba gwate eyebuzabuza ng'afukaanaaba sukali oba ku mitwalo 2 newe oli mu Europe Kampala olinayo famire ejjagula sukali emitwalo 2 kubanga nze mugula beba wamba omuntu ne bamutta ate ko kuba mu kaseera mpawe kagane bajja kuwamba omuntu akwata ko bajja mutta ompulya bulungi nnyo bwe batutte mmwanyi kimanyi newo mu famire wali abayine mmwanyi tebatutte zange kati batutteza muntu batutteza abantu bonna kati kubadulaga nti omusajja afiira ku eggwanga lino ddifira kubanga bwe nali nsoma nga bansomesa baŋŋamba nti akawaira kasoka mu constitution amaanyi gali mu bantu power belongs to people power ne kaŋŋamba nti nze nina obuvunaanyizibwa okukuuma constitution eyo era ne kaŋŋamba nti balina okumbulira okunsomesa kye tuyita sensitization okwagala ensi yange n'okunsoma constitution mu lulimi lwange ngitegeere so si mu Lungereza kati goba oli oba oli eyo ng'oli ku mpuuto oli mu diaspora nga tomanyi buyinza bwo si nvunaanyizibwa ku ntegero ya buwumba tutu ng'oli mu diaspora no kubanga oli musiru
ensi gy'osugumbizamu nti wafuna residence wafuna passport genda okebere mu political history zaayo waliwo abagifiirira bayiwa omusaayi kati gwe ngamba nti lumbu yafiirira oyagala afiirire nnyoko oba nsange mulungi nga negada nga nfudde ng'ensonga z'eggwanga nzivuddeko katukoleko kye tusobola n'abalala balikitandikiraawo bwe tunaasirika ani agenda okwogera tulina eŋŋombe egamba nti amamese amangi tegeesimira buli nnyasiri kwaga amamese mwe muli kwaga amamese era bwe mba nfudde banziika ttanda tebagenda kunziika kyali wajjira banziika ttanda ku kolansi ompulidde bulungi nnyo n'omwana ali ku social media ng'akola ku nsonga z'eggwanga tomulumirirwa lumirirwa famire yo gy'otayagala emanye ensonga zino naye ng'ate zikwatako gwe ne bw'onootuula mu takisi ngooza tebikwatako neetubira negwa mu bisooto ogenda kuvaamu olinye mu kisooto ekyo gwagula emmotoka V8 enkuba bwejja n'ejjawo oluguudo n'oyita mu bisooto n'atambuza ebigere agenda kuyita mu bisooto yo n'emmotoka ejja kufa mwenna musafari nga kyekimu kawo mentality kati obuzibu mulina buli munnayuganda afunamu akaseera ga kangule emmotoka V8 oba ngule Range Rover nja kusobola enguudo ez'Uganda no obusiru ku nsi ezikulaakulanye nga zisasula omusolo Range Rover weyise vitizi weitalawo muweita kubanga enguudo ziri meeti okukolebwa era tekikwetaakisa kugula mmotoka ya 4 times 4 it is very rare in Europe in USA in other countries to find a mere citizen driving a 4 times 4 kizibu nnyo bavuga buno motoko buno bulawo vitizi kubanga enguudo nkole kati gwe nawe avuga Range Rover mbo tuleko ese motoka yo simese kabuzo batezikuba please obwongo bunafu kubanga totegeera singa enguudo zibadde namu tewetaga gula Range Rover oba V8 zito zemuyita simanyi mpe tekikwetagisa zigula no tekikwetagisa ekikwetagisa nosanga oli gundi fa kubikwata oyagala akwate ku bya nnyoko ensi gy'ayogerako Uganda si ya nnyoko y'Abannayuganda bonna kati yazanya paati ye ng'omuntu ebyokutiisatiisa abaana miveeko Museveni basse babadde teboogera ku byabufuzi basse babadde teboogera ku byabufuzi abafiire emulago nga tebalina ddagala babadde boogera ku byabufuzi oba bafiire mu accident babadde boogera ku byabufuzi kati bwe mba temwagala abantu boogera ku nsonga zino essimu togikwata gijjeeko wesigala mu bintu eteragenda kukimayo n'ekimanye enkuba etonnya mu tropical countries oba mu tropical areas era embala n'etonnya ne mu malungu ontegedde bulungi embala n'etonnya mu malungu kati gweddeeyo ndinze ndi muda tolina kyoli nga tolinaako nsibuko ng'ensibuko ya mwembi kati kankabateme gwagaana okulwana Uganda ekyoke mu byenfuna n'ebyobufuzi n'ebyokwerinda ennaku zino kirabika kigenda kikalubamu mu kufuna visa ofuluma eggwanga eryo n'ensi ze mugendamu ofunamu asayiramu oba ofunamu obutu kigenda kikalubamu kigenda kulekawa gwagamba njala fuluma Uganda nga tolina kyogirwaniriridde amanga gonna agali mu Europe galina political history yaago nga baagalwa ndi ogatereza ne Bungereza azuwero Canada bwetyo ne America bwetyo bumuneensula egwa naggamba mujja tutuuka ekirala n'obwe na passport nga tekyalina mugaso okitegera bulungi nga tekyalina mugaso era ndi wano okujjukiza gwalina mentality egamba nti nze Uganda ennemye nga toyogera ku byabufuzi eragenda mu diaspora system ejja kufunisa olubuto lw'abaana 8 ey'abazungu tulaba Uganda gyosobola okulya wa neighbor oba wakojjo bo wasenga n'osulira bwere system y'abazungu ejja kufunisa olubuto lwa myezi 7 ejja kufunisa olubuto lw'abaana 8 okomekereze ng'oli ku kkubo nga system yennyini yeekuwandudde naye nga Uganda osobola okukola buli kyoyagala as long as nti eri safe kyetukugamba kyotajja kutegeera koloza lwaki mu Uganda agenda n'abeera emyaka 10 mu America oba mu Canada waludda mu America nga tannagula ploti ploti agigule mu nsi ki
nga bali n'omuntu alina endagaano n'ekyapa ne bamusenda ku ttaka ne balitwala. Poloti agigule mu nsi ki nga n'abantu bali mu kubatta? Image gye balaze mu Parliament, omuntu afulumya